yomu ali mu mbeera gye bamwagala abeeremu. But let them talk, you move. Let them talk. Mwenga mugenda maaso. They shut up. They will shut up. Yes, they will. Naye bw'obeera want you want to prove a point. Even if you prove a point, bono obalaga nti omwami ansinga obukulu bajja kujjayo kiri ngo okozeseza sente z'omwami ogenda kwavuwaza omwami. Ebyo okitegeera weewasizza beki you're like yo. They will always have something to talk about. Kati ekisinga obukulu bimma amazzi baleke bavuye n'agagambo gaabwe gwebeerayo sirika yagala muntu wogejja binalyo kola bintu byo gaggawala weyagale balumwe kubanga teri kintu kigenda kubalumwanga butabaddamu teri kintu kigenda kubalumanga kukulaba gwe ng'ogenda maaso nga bo bakyali wali we boogerera kibaluma kitegeera kituufu banage kisembe yoleke wampereza lakasi kyajjukira omusajja yabadde ayogera kikuyi yabadde ayogera kwa nakyeyembekede what was that? I tried to download nenkasoma mulengamba chika omukyala kalinga Doreen wonobeera ne bbaawo n'ofunayo side babeera batya babeera baani abo side chiki side maani babeera baani abo side Tulu wagaba sekpo kati ono ofunye yo side buru kati side buru nakulaga n'omutandika bino bye babeera ku babba baabwe bawange ali bwati bawange ali bwati talina ssente biki kati mungo wawa katalina kasente bulungi owebweru yateekamu n'atuuka n'omugamba bw'akugobanga ojja nze nja kuwasa n'amugamba mve mufumbo ogende yakuwase n'amugamba nti naye omanyi nange nzaaliraayo omwana njagala mbeereko n'ebyana ebirungi ng'ebibyo okitegeera kati omukazi mu busiru afuna olubuto bw'afuna olubuto ow'ewaka agwa ku messages mu ssimu nga ziraga nti olubuto si lulwe n'amuleka bw'amala okumuzaala n'amugamba naye omanyi omwana oyo saagala mmutunulako funa gy'omutwala n'amukwata n'amutwala ewa maama we n'akomawo mu bufumbo kati omusajja n'atuuka mbu ekiseera n'amugamba naye omanyi sikyakuwulirira mu mirembe kiri kyamusigala mu mutwe kyeyalaba sikyakuwulirira mu mirembe funa gy'odda kati kubanga Saidi Bulu yali amugambye nti bwebakugobanga jangu nja kuwasa ng'omukazi akwatamu bintu bye adda wa maama we agenda okukubira Saidi Bulu nga Saidi Bulu ayagala okumanya kati ali mu myaka 10 ali wa maama we gy'afumbira ono gye yava yawasa omukazi omulala aleba Saidi Bulu batomeza yagambye waliwo yangamba baagala oli somewhere. Is it true? Like ayagala ngo agenda kukwagala ng'oli mukazi mufumbo nga toli maka ga bbaawo babeereza wayogeza that is extra baggage. True. Kitegeera bw'ovaayo that means ayina okulabirira abaana bo ayina okulabirira baakuzaddemu ayina okusasula ennyumba okitegeera ayina okulabirira abeewammwe bbaawo kyabadde akola agamba ate ekintu ekirala bakazi wano kumulangira interiors ebyo bye tukola furniture webbe furniture wa class kwayagala ennyumba ebere furnished enyume bulungi nnyo tukuwe ku magezi ga interior designing ennyumba yeveeyo bulungi obere ne space eri majestic eri magnificent at affordable prices tuukirire Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Okay. Hi, lovelies. Welcome to Love Life on Doreen Asasira. Yes, and liking, subscribing, commenting, and well, feedback. Sharing, kusala mubuntu, ku TikTok,
kuna kuvuma n'abavuma tubeebaza tubagala femune tubagala bilanga waveri nnyo era mukomezaawo omukambwe wammwe bwotyo bwoga bamanyi mboni mukambwe ate mbo supportinga nnyo boy child wana ikibeera wali it depends on I know the topic but I think they get triggered bajja kuba bulungi bajja kuba fine kati munnange babuuzeeko tujja kuba ku mpiso y'obulamu bajja kuba fine. Hi guys, aba Love Life. Tubalamusiza mukyala mwesigwa as usual. Let's talk business. Okay. So now, as we get to break down what is happening, what has been happening throughout the week, njaga tutandike about this trending story. Eyo katinga gw'omuzadde. Era buli omu wano amanyi abakugoberera batugamba olina omutabani, even have a baby girl. So ng'omuzadde, this scenario ekyagenda mu maaso, incident, obviously many things moving on, nekati bikyagenda mu maaso. They got in touch with a woman, the mother of the child, the boy. Yoma yogera bibye mbu ate mama ali bweru ate mulenzi before yafa yagamba nze bannange nze ne wakati banjagala baba matampa budde ate taata mbu abeera wa oba up country yakola ajja once in a while balese headmaster wa director w'essomero nagamba yes mwana ali mulaba but yononga balina omuzzayo ku a month alabikako once ate sente za school fees za mbirigo amugamba leta njogere ne mama wange ali wala taata wange ate masimu gaba wambo eva gali on and off tegaliko nga is a mess anyway. Then people are like she's not even 14, she's like 17, but whatever. But like as a mother, and then I saw people abakyuse ne badda ku side y'omusajja mbukale wadde tetukiriziganya nakufa na death naye yes omusajja yakoze bulungi because it wasn't the first time. Abaana bano tubateekamu sente nyingi, tubatadde mu transport, tubatadde mu school fees, tuwalabiridde all that money, then oli namujoga. So as a mother, like what's your perspective on this whole scenario kubanga it's still going on until maybe they get the man kubanga achekwese? Ekisokera ddala Doreen, that boy didn't rape the girl. He wasn't found raping the girl. Ekitegeera. Ekyokubiri, as far as I know, omuwala ye yakubira omulenzi. Essimu n'amu-invitinga ewaabwe. That's what they say. Abagamba yali atera okujja anyway. Era si I have a feeling this a woman yali amukubira. Omuwala ye yakubira omulenzi n'amu-invitinga ewaabwe. Yes. Ekitegeera. Kyakusatu. Doreen, tuli bazadde. Omuntu bw'afa batakyadde magombe. Aba agendedde ddala tagenda kudda. Tajja kudda. So, kyabuntu okujjako oli ng'oli mulogo. Ng'ate wattadda. So, bw'oba wattadda, it is hard for you to get any remorse. Okitegeera? Naye omuntu ng'olina obuntu, you're human. Toyinza kuwagira muntu kutta mwana wa munno. Okitegeera? First of all, tuddeyo ku relationship eno ey'abaana. Yeah. Omwana ono tabadde musiyazi. Okitegeera? Nti omuzadde yandirumiddwa nti omwana we akola obuki? Omwana we akola obusiyazi. Babadde beeyagala, boyfriend and girlfriend. And then that issue of saying nti the girl was 14, how did she get to senior 4 when she's 14? Yatandika okusoma nga she's 0 years? Oba kye baagala okutugamba. Yagambye mbuno she might be like 17. Nti omwana yatandika okusoma nga she's 0 years kati omulenzi abadde amudifiringa. Ekitegeera. Kati omwana omuwala ono abazadde ekintu kye tulina okumanya nti mu relationships zino ezigenda maaso boy and girl okimanyi Doreen nti eriyo abawala nga be boonoona abalenzi. Kituufu. Nga bali sharp. Kubanga gwe omwana omuwala w'osigalira awaka and you start inviting boys to your father's house, ojja kusanga nti this is not the only boy she has been inviting to the father's house. Kubanga she had the liberty tata tabeerawo. Okitegeera? Yes. Kakati gw'okomyewo taata
oyagala okulaga nti oli waki wagonyo Doreen natunulidde ebintu bino nze actually I'm still hurt. I know. Kyannumye nnyo nti natuuse nenkaaba n'amaziga. Really? Kyannumye nnyo nze ekintu ekikwata ku mwana kimpisa bubi. I know. Kakati neneebuuza ffe Doreen abantu abasalira omwana oyo omusango, when you look into their closets abantu abamu baakola ebintu ebiri even worse. Abavubuka abasajja abali eyabasalira omwana ono omusango ojja basanga ng'ewaabwe baakwatanga n'ente. But who killed them? Balina n'abaana abali rowdy. Okitegeera? Nga bakola killed them. Ojja kusanga ng'abakazi abasalira omwana ono emisango ng'abamu ku myaka emito gye baaliko nga bakyali bato baalinga beetunda. But who killed them? No one. Okitegeera? Why should you take someone's life in your hands? In your hands. Kubanga olina obusungu. Kibi nnyo. Ate kwegamba n'ebigambo byambuze ku keesi eno kankubuulire Doreen. Because everyone was saying whatever, even up to now I'm discussing ako. Nebata na headmistress I'm discussing ako. Then nebasalira omulenzi omusango. To be very careful with what we are saying. To be very careful with what we are saying. Kubanga Martin yafudde tasobola kwedefendinga. Singa abadde nga mulamu yandibadde yeekola ki yandibadde yeewozaako kati omuntu ng'afudde anything can be said. I know. Anything can be said about whatever anyone wants to say. Naye amazima kyeki okitegeera bwe taata woba olaba nti wakoze kituufu kyekyakuddusiza. Because people say yazo one of the neighbors biyamugambye obusungu lekeraawo omukubye ekimala whatever kyabadde amukubisa n'agamba olwaliro mbu oba nfa kampe naye. Those were his words. Ate reality we yagize we yatutuuse ate nadduka emisinde because yandibadde ajjako abakyamunoonya. Kakati Doreen tuddeyo ku nnono z'obuzadde. We have we failed abaana tubakuzizza batya. Okitegeera now owulira busy lifestyle omwana omulenzi mama we ali single mother. Eno taata ali single father. They are all raising teenagers. Okitegeera who is raising these children? Gwe maama toyina budde kubanga olowooza nti onoonya nnyo ssente nawe taata toyina budde onoonya nnyo ssente. Who is raising your children? Okitegeera abaana bakoze ensobi. Ono omulenzi yekasi ye yabadde mu nsobi. Okitegeera omulenzi he didn't break into your house. So as a parent with just your small mind kozesa obwongo obutono obwo bw'olina kale ng'omuzadde weebuuze omwana omulenzi ono ani yamugulidde okuyingira ennyumba yange. Okitegeera bw'omala okukyebuuza dda mu buzadde because you a parent. Dda mu buzadde otuule wansi osooke weebuulirire gwe omuzadde before even reacting. Kubanga Doreen ekintu kyonna kyonna ky'okoledde mu busungu it doesn't end well. Kiringa bw'onooyomba n'omuntu ng'olina obusungu ogenda kwogera ebintu by'ogenda okuregrettinga for the rest of your life. True. Okitegeera naye tuula wansi wekkakkanye sookodde mu buzadde. Omwana ono bw'aba teyamenye your front door okuyingira ennyumba yo bw'oba tewamusanze nga raping omwana wo nga your child is fighting for help, shouting for help, then sooka otuule weebuulirire gwe ng'omuzadde what should I do as a parent? Not pouncing on someone's child. I know. Okitegeera omanyi basajja bameka muwala wo babadde ayingiza mu nnyumba eyo nga toliiwo. Okitegeera oba beeyebase nabaawo ku kyalo otamanyi. You're beating up someone's child, you have killed someone's child because you're defending your girl's honor. But does she even have any honor? That's the question. Okitegeera dda ku kyalo kw'otabeera gwe ng'omuzadde onoonyereze nti bwe sibeerawo omwana ono biki byakola. Oba tuuza baganda b'obabuuze oyinza okusanga ng'omwana we yafuuka kigaali kya kyalo ng'aba booda bayingirawo abakimakasasiro bayingirawo abakuba bulooka bayingirawo buli omu ayingirawo. Kati kiiso kya mbuzi kubanga naawe ng'omuzadde waswalaswala dda ku kyalo osazeewo otta omwana w'abeera. Okitegeera kakati
ose omulenzi lwakubanga yagadde muwalawo naye gwe ng'omuzadde weekuba mu mutima n'obwongo bwo obutono bw'oyina ng'omuzadde kubanga omuzadde ategeera ng'omuzadde tayinza kukola bintu musajja oyo byakoze kati obwongo bwo obutono obutegeera ng'omuzadde kyakujjidde mu bwongo nti bwe nzita omwana omulenzi ono kiki kyendeetera omwana wange omuwala do you know the type of curse gye yaleetedde omwana we do you know the type of curse gyeyingiza mu maka ge banja lya mwenge liggwa na mwenge ate bagamba kama is a bitch and it hits you when you least expect it also omwana wa muno nti abadde awalampa muwalawo ozadde abaana abalenzi omanye ekinnya ky'obasimidde nkitegeera ate nga bwokoze naawe kirikolebwa abaana bo ate Katonda agenda kuwangaaza omusajja oyo tagenda kufa kati newe banaamusiba tajja kufa agenda kuwangaala abeerewo alabe ekikolwa kye yatuusizza ku mwana wa munne nga kituuka ku baana be agenda kubeerawo abeere mu bulumi nga buli musajja omwana we gw'ayagala afa okitegeera that's a curse okitegeera nze natuusa ekiseera ne ngamba omusajja ono baabadde yeeyambisa omwana we kubanga engeri gye yakubyemu omwana wa munne kale ng'omuzadde ffe baatubonerezanga Doreen nga tukyali bato naye baatugambanga galamira omuzadde n'akuba akabina era baatugambanga mbu eno nnyama ya gavumenti kwe balina okukuba bijjukira n'akuba akabina n'akugamba ezo nkuwadde embooko mmeka nti onkubye embooko 20 next time zijja kubeera 40 kati you make sure you don't do what you did to avoid the 40 nkitegeera naye gwe omwana wa munno omukubya ebikonde ng'akuba musanjiwo nze sikulimba natuuse n'endowooza nti omusajja ono alabika abadde awalampa muwalawo mukama asonyiwa oseka mbawalampa I thought of so many things. No, I know, like exactly. We have more assumptions. Which take it, eh? Like everyone is like busungu bonna obujewa. Busungu chobo. Kubanga tulina obusungu ffenna tukimanyi nti eri abasajja abeevaako ng'asobola okukola the unthinkable. I know. Okitegeera kati bw'oba obadde tokozesa muwala wo nga mukyala wo obusungu obwo bwonna wabujeewa. N'okuba omwana bali paka kumutta. Okuba omwana wa munno paka okumutta. Okitegeera ate bw'obanga muli obadde owulira nti kyenkoze kituufu emisinde wadduse gyaki wandisigaddewo ne weewozaako because ffe twakakwira side of his story. But what side of the story does he have? I also don't know because for him it was like muvubuka joga nnyo nze omuntu gwe njagala okuwuliriza ye muwala omuwala ayogere ye muwala aveeyo abuulira abantu ekituufu because right now everyone buli alina omumwa everyone buli alina akamwa ke they are bickering matini yabadde bwati yabadde ajjangawo yaliwo omwezi mulamba buli omu ayogera kiki okitegeera yaliwo omwezi mulamba abadde ajjawo nnyo you like yo byakamuwoninga ne juzi Doreen warning or not mwezi mulamba or not nothing justifies killing someone. I know you've gone okitegeera ogenze nothing justifies killing someone. I know. Ate naffe abali awo nti ze supporting omusajja yali onse n'amutta. I think nakweza nakavideo. Choko basajja nabo bali abasajja. Nogamba you're supporting the man. Baba bateka mu nnyo sente. Gwe awagira ekibi naawe oba okoze ekibi. Okitegeera era naawe ojja kusasula mu kibi ky'owagira. Fwe baali batusomesa nga tukyali mu classes ezo ez'eddiini. Batugambanga nti wowerekera munno ng'agenda kujjamu olubuto naawe ocontributinze mu kutta omwana oyo oli gwajjeemu contributinga ssente kwoli agenda okujjamu olubuto naawe okoze eki you have murdered someone. Jesus okitegeera era time etuuka n'otandika okunoonya omwana nange noonya omwana abuze tojjangamu olubuto tokola ki but you supported you contributed in killing someone. Okitegeera kati twezaalira ebizibu mu butamanya lwakubanga tulowooza nti buli kimu tulina okukyogerako
Kitegeera kati biki byo supportinga ng'omuntu agenda ku makya n'ogenda mu leba n'ozaala bw'abaana baffe tubateekamu ssente mama Martin abadde akola ki abadde tateekamu ssente omwana we abadde tamusomesa kati bwemubaga mubateekamu ssente mubayigirize n'empisa Doreen omukazi yenna yeekwanira abalenzi omukazi yenna omwana omuwala ate omuto owa siniafo eyeeyitira abalenzi ewaabwe alaakinga somewhere somehow true mwana oyo muto kitegeera temutunuulidde engeri gye mukuzizaamu baana bammwe naye muli ku kimu abalenzi batwonoonera abaana abalenzi I have seen girls luring boys into sex and they are many ne babakwata omulenzi n'agamba ono ye yakoze bw'ati ne bw'ati ne bw'ati naye lwakubanga ffe abazadde abazaala abaana abawala tetwagala kukkiriza nti abaana baffe abawala tetubakuzizza true we are just blowing thick air into them tetubakuzizza tetubabuuliridde tetubatuuzizza bakula muwawa omwana omuwala n'asanga omulenzi ku street ye kennyini n'atandika okukiisinga omulenzi abaana abawala biro 18 bali mu kirabu balinga abantu abakulu beteze bashuga ddad kati nze mbabuulira bazaddemu abali eyo you busy supporting omusajja eyasse Martin Katonda akuyamba obenga oli mugumba naye bw'obanga toli mugumba that sin that you are supporting will strike your home true very true that sin that you're supporting will strike your relatives home true kama is a bitch okitegeera nabalabye nakweza ne bu video ninga balaba basajja what are you saying mukale wadde natukkiriza kufa naye taata yabadde mutuufu tukkirize ekibi kibeera kibi taata bw'abanga abadde taata mu bwataata bwe nze nakkiriza Doreen nti omusajja oyo talina bwongo ayina just a small bit of it emuganya okutambula n'afuluma ennyumba ye n'agenda n'akola ebitono byakoze n'akomawo it is a small bit of it naye singa yabadde muzadde mu buzadde bw'alina okubeera ng'omuzadde yandibadde bw'abanga yafunye obusungu bungi waakiri yandikutte omwana oyo n'amutwala ku erosi oba kale n'amutwala ku poliisi n'amuggulako omusango oba n'amusibirayo n'agamba njagala mujje mumukime mujjange okime mutabani we otwogere yandiyise maama wa Martin n'amugamba bazadde ku bazadde tutunge tugonjoole ensonga ezo Doreen kankubuulire bwe twakulira Doreen twakola ebikolobero but did our parents kill us did they kill the boys that's the age you know the teenage age they are always rowdy they are curious banyiza bakuwa emitwe yes. I know, because I've also ever been there. Mamponi nga mami natuka nampa bwe ekisumuziraga gwamanyi obo yingira obojja kuba ngoli sinzijja kumacha okitegeera naye kakati where you have done your share of evil in life and you're pretending to be an angel in front of someone's child doesn't make sense. Doreen twanyiizanga bazadde baffe I know nange n'ofuna akalenzi n'akutuuza n'akugamba that one tekalina gye kakutwala nga kyamuggwako bw'osuula kano ng'okwata kano n'akugamba nti ate kati wapatikanye naako dadi oyo ate kati oyo mukwano gwange ererere n'akugambaako nno n'alyoka ka describinga kubanga nze ekintu kyenkuze mmanyi nti omuzadde ategeera 5 years ahead of you true nti oyo agenda kutawaanya bwati ne bwati ne bwati but what kind of parent acts like a wolf not omwana w'abandi otuuse otaagudde omwana wa munno paka kufa mboyina busungu kiki kye bayigiriza abaana baffe abalenzi abaana baffe abalenzi kati bagenda kutandika kubaagala babwagalako katono obuwala bwamwe nga bakasuula awo because togenda kukijjawo nti abaana bano as they evolve bafuna okwagala true kati gwalina abaana abatandise okweyagala gwalina abaana abatandise okwetunuulira in a different way how do you sit them down and bring them to reality nti kale ekintu kye mukola kya butonde naye mukole ABNC okitegeera mweyise bwe muti ekintu kyammwe mukitambuze bwe kiti bwe kiba kiganye mukole eki mukite
naye gwe n'otwala obulamu bwa munno as if oli mulirwana wa Katonda. Agenda okubonaabona omusajja oyo. I know, because now I'm hiding already. Never jamufuna. Era nze natudde ne ngamba Jamufuna. nti good, it is very good. Nze siri mukwano gwa Mama Martin. Naye nze Doreen, nze eriyo ebintu, you take a life from my family. I'll take lives. Only like you fight for that. Do you know what it takes? Tetuganye omwana ne wabanga mukyamu Doreen, teriteeka ligamba nti genda omutte. Teririyo. Olaba n'abassa abantu wano mu Uganda we babasiba basooka ne bamutwala mu maximum, tebamusalira nti kati mumuteeke kalabba. Bwani kuteeka mwana wa munno kalabba? Boyina obusungu. Okitegeera nga bamala nga babikola ebikyamu nga bitandika okukaabirira ensi. Bannange munnyambe, abaana bange bafa baggwawo, naye nga gwe weerabidde ekibi kye wakola. True. Weerabidde ekibi kye wakola. Very true. Gomanyi ekintu kye bayita okukuttako omwana Doreen, it's like someone killing you more than 10 times. No. Akutadde mu kinwa akusekudde akusse. Naye gwe osejjaka omaze okutta omwana wa munno, gwe you have managed to escape with all your family. Coward. Kati weebuuze mu magezi amatono g'olina, kubanga nze nakugambye oyo omusajja tisigenda mutwala mu bagezi, mu magezi amatono ettondo Katonda lyakuwadde. Weebuuze abaana ba abasigadde bagenda kubeerawo batya mu nsi muno. Zezo kase ezowulira. Nawulidde babakimidde osimanyi bagenze mu nnyumba ne bakima uniform. Olimba. Okitegeera abaana balina okusoma. There's a lot of information ze sabirabye like it's too much. Bagenda ku ssomero. Buli omu agenda kubayita abaana b'omutemu. Taata we yatta omwana. Okitegeera. Ono omuwala gwe abaana be bagenda kugenda mu maaso n'obulamu. Bagende mu maaso n'obulamu. Naye kennyini olowooza teyalidde jjo. Nnyo. Teyanywedde. Ne safari eno kwanga yazzeeyo amasimu yagaggyeko. Kitegeera. Naye ne bw'aligenda wa Doreen omuntu teyeefiira. Omuntu teyeefiira. Ajja mufuna. Okitegeera. Ne bwe batali mufuna. N'agenda nti yeekweseewa Doreen omuntu teyeefiira. Tayifuna mirembe. Okujjako Katonda ng'agambye nti kati omuntu ono agende. Naye gwe osalebwo nti otwale obulamu bw'omwana wa munno just like that. Kubanga owulira nze nagambye Doreen, nze natudde ne ndowooza ebintu ne ngamba bibiri, kisajja kino kiyinza okuba kibadde kyebaka ku muwala waakyo. Okitegeera. Ekisajja kino kirina okuba nga kyattadde abantu. Because if you find it easy okutta omuntu, then you have done it before. Okitegeera. Ne ngenda ku baana babadde bakisapootinga ne ngamba kati bano be balogo abaloga abantu okufa. Kubanga Doreen w'obanga tottanga ku muntu toyinza kuwagira muntu asemonsi. Yes, mwana muto and then you're blaming the young boy. Kitegeera. Nabo battadda. Ate nga nawe mwina skeletons in your closet. So many. And if you to open up any of their closets, nchafu n'okusinga ono omwana ebibi abikola mu bijjudde. Mwe mukwese ebyamwe mubikwese you're blaming people left, right and center. Ayina okubanga yattadde abantu mwakategeera era stories will come up. Mujja kuwulira nti ne gundi ye yamukuba n'amutta gundi kubanga alina amaanyi agakuba omuntu okumutta. Era gagayina. Ne gundi ye yamutta. Okitegeera kubanga omuntu atattanga ku muntu toyina jojja courage. Just beating someone n'olabanga omusaayi gufulumye Doreen osobola okutya. I know. N'omukuba n'akwegayirira n'okuba naggwamu amaanyi agoogera n'osigala ng'okuba n'okwata bbulooka n'okuba. No. Waliwo ekyamu. Okitegeera. Kati kyattadde abantu kibadde kituukiriza. Omanyi abo abantu abatta bannaabwe batugamba nti bituuka ekiseera ng'emizimu gy'abantu gikiriko nekigenda nga kirina okutta abalala. Okitegeera. Naye bannange kati ng'okeera ku makya ng'oyo ye bbaawo ye taata w'abaana bo. Kati tujja na kwebuuza omukyalo oli ali e Canada kiki ekyamutwala kubanga mama wa Martin nawulidde agamba nti omukyalo oli yamukubidde n'amugamba seek justice
ayina okusasulira okufa kw'omwana wo. Meaning ne maama w'oyo mukyala w'oyo kyekisajja sina musajja mukyala w'ogwo ogusajja ayina bingi by'amanyi ku gubbaagwe bye tutakola Tutamanyi. nga he's a monster nga ayina bingi bye yakola. Ate n'ekirala lwaki muwala we bwe yawulidde nti taata we akomyewo yataddeko kakokola tondeka nnyuma amanyi taata we kyasobola okukola. Okiraba Oli mutuufu. ayinza okuba nga he has seen him kill before. Or beat someone to pulp. Okitegeera naye Mukama asaasire abaana sikulimba. Mukama asaasire abaana baffe abakyafumbirwa. Mukama asaasire abaana betuzaala. Mukama asaasire Atusaasire. sikulimba. Speaking of abaana. Bino ebyondo omulalo kana akaana babiswanga. Nakawala. Ate finally ate kakati omwana nanfaanana. Bwe kagambye. Kabaze ne kabyogera mbwe bangambye. Ate olugize namuwa ssente. Ne mugamba genda omire pill. Kubanga it was just for just. Janvuma yavuma ne mama wange nze ndi munaku. Byajabuze. In fact, she came late at my place. Yampereza message mu inbox. Nduza because yalama ndi celebu. Yena mugamba nze ndi mwavu. Yena ngamba mbwe wawe bagaga. Right now, nasiba ko omwana nze sina manyi gala. Mbo statement yakoze je newunyiza nenga na abavubuka bana. Bazadde tukyalina omulimu. Mbo wemba kugamba nti I'm not ready to have a child. It's your responsibility as a man, as a woman, sorry. I liked what Waiki Bender responded to some tweet. Nagamba, shut up. There are repercussions. If you're not ready to have a child, you either condomize or don't sleep around. Be like, hey. So you're leaving the responsibility to the girl. Then ataba laba blaming omwala. Bana isimenda side yagenda ko. Bana noga kakati. Onti yagamba ndi mwavu. Lwaki go wagenda. You wandi badogamba use a condom, I insist. Anyway, I don't know who to blame. Nedda kakati Doreen. It's crazy. Era so naga abazadde tuli kufusi. Atayagala kuzaala teyeeyambula. Atayagala kuzaala teyeeyambulira muntu yenna. Kubanga ne we munaamugamba nti use a condom ajja kutuuka ekiseera agijjeko. Kati bw'oba toyagala kuzaala teweeyambulira mwana wa muntu. Bw'oba oli mwavu nga bw'ogamba. Kati ate ekirala ogambye omwana oyo serebu. Mbu serebu. Anti alina akayimba. Simanyi nti nno serebu. Nawe nako akayimba ke ku mulundi gumu naye yayita serebu which is okay tugere munange. Kirungi okwemanya serebu biswanga. I didn't know he was a celebrity. Naye tuleme kwesiriwaza. Oba tuleme kugwa ddalu. Kubanga bokugwaddalu yakwana bwaba yakola byonna bye yakola whatever he accepted. Yes, he accepted to play part because there was no rape. Exactly, no rape that led to the pregnancy. Ekitegeera omuwala teyamukwata yakkiriza babeere bonna. Kati waba whether it was a one night stand responsibility nga bwe yali agenda okukkiriza babeere bonna teyakola live kutulaga nti leero onazze wange nzikiriza okubeera naye. Okitegeera kiggwa leero kakati abantu batandika okukozesa obwongo. Omukazi abeera olubuto emyezi 9. Kituufu. Emyezi 9 egyo gyonna obaddewa. Obadde okola ki? Okuzaala n'otandika okuwogganira abantu. Ekiseera kituuka mu bulamu bw'omuntu yenna n'oba ng'olina okkula. Ne weebanga yali nsobi. You have to grow. Doreen omanyi nti bazadde baffe eriyo abamu ku ffe be baazaala nga tebatwetegekedde. Tebaatukuza. My baby told me our last born. Yageze mu ddwaliro bamuteekemu kana akagundi kaawano. N'arealizing nti ali. Bamugamba mukwano oyo tunaga tekisoboka. Zibadde ne gakuma ku baana basatu. Yaga mwali nno. Era bamugamba singa nno toliiwo naye sina kyapa. Gwe kati
bw'obanga okedde ku makya n'ozaala okuzaala buvunaanyizibwa ate omwana yenna ajja mu nsi children are blessing Katonda gw'atayagala abeere ku nsi tamukkiriza kujja naye gwakkiriza abeerewo bwe gwamuwadde twala obuvunaanyizibwa mu busobozi bwe obutono kubanga Yesu tukitegedde oli mwavu olina ssente naye Doreen nze nina abasajja bendaba bana basindika ebigaali abatunda bikajjo biki ebyo those men take care of their families and they have children ekitegeera baana bagenda na they take care of their families yes they do kakati gwe osobola okufunayo $50,000 buli weekend tosobola kujjako $200 n'ogamba nti omwana wange kale kanywa amata naye n'ojja okuwogganira ensi ennyambe gy'oli ennyambe yaliyo nga wejjamu empale nedda ebintu ebimu tubeere serious ate kati ffenna tukitegedde nti wakoze eki wazadde omwana kitegeera kati obwongo bw'oteeka mu kuwandiika ennyimba temako obumu obuteeke mu kulabirira omwana kubanga at the end of the day tomanyi mwana oyo kyagenda kufuuka Doreen. Exactly. Ate abazadde twewale nnyo okwogera ebintu eby'ekisiru ku baana baffe. Lwaki? Doreen, omulembe gwe tulimu muzibu nnyo. Bino ebintu bye twogera bisigala ku internet. Bisigalako. Trust me. When abantu basikayo ebintu ebyayogerwa mu 1990. That's why they say the internet never forgets. Waliwo abantu bolaba nga atadde ya kintu n'amaana regretting after like 30 naye nga kyatambudde nga bakifunye dde nogaba yabitadde nabijjayo nogaba bannange kati twewale nnyo okwogera kalebule ku internet. Lwaki? Ogenda kwogera ebintu bino omwana we agenda kkula omwana we afuuka omuntu ow'omugaso mu nsi muno naye nga waliyo post emunyiiza gwe gye wateekayo. Ate abaana baffe bano betuzaala balina obusungu, ate abaana bano betuzaala bawalana. Okitegeera? Omwana agenda akuwalane olwa that small moment of villagism gye wateeka ku internet. Nti waddira ekyalo kyo kyonna kyonna n'okiteeka mu maaso ga kamera n'otandika okwogera kalebule ku mwana wo. N'otandika okwogera kalebule ku mwama w'omwana wo. Kakati abasajja kye balina okumanya nti abaana balina bondi ze babeera nabo ne bamaama baabwe naddala nga maama abaddewo. Okitegeera nti omwana ono ajja kkula, omwana ono afuuka omuntu ow'omugaso mu ggwanga lino oba wabweru w'eggwanga. Oyagala okuwuuba amagulu Katonda ge yakuwa ogende ew'omwana ono okubaako ky'oyagala kyonna kyonna akukolere. Omwana ajjeyo posts ezo ze wayogera ku maama we ne ku ye nga tayagala kumanya. Okitegeera? So byonna omuvubuka oyo ng'abikola asooke ye composing atuule ewaka mu kasenge ke kali ke yali atulaga ka one room. Okitegeera? Yeefumiintirize ng'omuntu kojja w'omutima gwe amubuulirire. Bw'amala okumubuulirira yasalewo ekyokukola ate takomawo wano kutugamba kyasazeewo kubanga tekigasa. Kola kintu kyo na famire yo kubanga kati you have become a family man whether you like it or not. Oleesa omuntu ku nsi ate omuntu oyo agenda kubeerawo okujjako ng'otugamba nti ogenda omutuge naye bw'obanga togenda kumutuga nga togenda kumugjawo agenda kubeerawo. And at the end of the day agenda kubeera mwana wo. Whether you like it or not mwana wo. Okitegeera? Kati beera very careful n'ebigambo by'osamwa kubanga ffe tetujja kutuuza mu bigambo naye ekiseera kijja kutuuka omwana oyo ali kutuuza mu bigambo ojja kwewuunya obeere matama ntengo. I know. Olabye no mwale mukazi yabadde trending okay 2 days now. Nagamba I want to beat if there's a man any man akukuba neweze basawa mwendeze kiro nkubira. Any married man njagala bakuba badde abakazi abasajja bawo. Oh Lord, I don't know if that's the way to go. She comes off as bitter. Maybe I tell as a girl child because I know a lot of stories in there. Like like Doreen, ani yabagamba
just because we come here and say men always have that boy within them, abasajja balinga baana bato, mwe tutte mbongo nti abasajja baana bato. Butfa abasalirawo. Naye olaba nze wake me up at 3 am nze nkuba omusajja omufumbaddeyo. Musajja kibogenda okuba. Any man nga kutakubye nze ngamba nja kujja mukube. Wo from where? Kati ani yatudde wansi n'abakubira akatabo n'abagamba nti abasajja bano baana bato, n'abagamba nti abasajja tebategeera, abasajja tebeesalirawo, abasajja abakazi balina okubategeerera, right? N'abagamba nti abasajja tebalina maanyi. Oba ani yakedde ku makya n'abakubira akatabo ako? Okay. Okola obwa security. It is okay. It's okay. Wokola emirimu gyo. Naye nze ndowooza wandigejja mu maka g'abantu. Kyendowooza. Whatever story, like whatever happened in your life, that is your business. Your life, man. Like, okitegeera. That is your business. Bwe eyakulumya, bawange si ye yakulumya, oba bawoli si ye yakola ki? Si ye yakulumya. Toleeta busungu bwo ku musajja wa muntu. Ate kankubulire Doreen, fe abakazi tuli bazibu. Ngenda keera ku makya nkunyumiza story Doreen, bawanga akola bwati, bawanga ayina empisa embi, bawanga ayina empisa embi, bawange mubi, bawange muzibu nnyo. Naye bwe keera ku makya ovume bawange. Kati awo wojja okutegeera nti kati fe abakazi naffe entegeera yaffe eri 1 + 1 = 4. Okitegeera? I know. Wala museka yatugamba. Omukazi ajja kujja akugambe bawange mubi nnyo, but mu bwongo bwe only she has a right to say evil about the husband. Nze nina olukusa okuvuma bawange, gwe toyina lukusa. Toyina lukusa. Bwe tuba tuli baakulwana, nze nina olukusa okuba bawange oluyi. Gwe tolina lukusa. Toyina. Okitegeera? Kati omukazi agenda kujja mu busungu akugambe nti omanyi kibba kyange leero kyekyakomyewo. I want you to go and drag him from wherever he is. Ogenda okubebba w'omukazi afune obuzibu, nze nkubuulira omukazi eyakuwadde omulimu yagenda okutwala ku poliisi. Ajana kweza wamukubye nnyo ate biki? Yajja okutwala ku poliisi, yajja okuloopa mu meeting z'ekikanga zitudde nti kiri ekikazi oba oli omukazi ye yakubye bbaawa. Nze nali munyumizaako just byakusaaga, ye n'agenda mu maaso n'akuba bbaawa. Kati tetuganye emirimu gino tugyagala. Everyone create your own job. Okitegeera? Naye muve ku bantu b'abantu. Okitegeera? Doreen nze bwe nkeera ku makya ne nfuna obuzibu ne mwami Mwesigwa byaffe. Byongambyeko bingambye kutegeeza nti no, I should put my nose. Byongambyeko biba bitono. Ate gwe toyina ku contributing, toyina na kungamba kintu kyonna. Kubanga oli mwami Mwesigwa wange. Okitegeera? Bamutegeera. Kugambako bugambi. Kati gwe oyina kubeera ng'ekityo owulirize. Okitegeera? Naye ekigambo ekibi kyonna ky'oyogedde ku mwami Mwesigwa, I will hold it against you. Now that is how bad women are. Ngabe naga omusikale yagamba abaloopa musajja tebamukwata obadde omukazi bagenda okulaba the next day the fool. Njo okujja okumugjayo. Bagamba ye jo watugambye notulaga nebiso yali agenda lijja mu wizi nenkovu. Naye tutegeera kitonde kikazi era yafunye the wrong audience to deal with. Sikulimba bwaba ayagala confused audience. Nze nkubuulira yes bwaba ayagala kuba akwatagane n'abasajja baweeyo bakazi baabwe akuba abakazi. Okitegeera? Kubanga abasajja bo bayinza okubeera n'emitima emigumu naye ate n'omusajja tayinza kukkiriza kuzannyira ku mukazi we bw'aba amwagala. Omukube. Okitegeera? Kati omuntu ono kyalina okutegeera nti amaka gonna it's not a bed of roses. Mubeeramu ebiwonvu n'ebikko. Naye ffe abali mu maka gaffe ffe abamanyi engeri y'okusootinga out ebizibu byaffe. You cannot sort out a problem that has existed for over 5 years with just mere beating. Nti kati bw'omukuba akola ati addemu okunkiisinga abadde tankiisinga. Mbu tubazeeyo waka tamanyi kubo. Kati gwozayo waka akugambye nti tamanyi wowe. Ate bannange tulekerawo okumanyiira abantu. Okitegeera? Omusajja omukazi oyo akugamba okuba mbaawe. Gwe mubuuze sooka omubuuze contribution, what is her contribution to whatever problems they are having in their home.
kubanga ebiseera ebisinga Doreen, yes tukirize abasajja balina empisa embi, yes abasajja benda, yes abasajja bakola all kinds of evil, but what is our contribution to the evil that they are doing? What is our contribution to their moving out of home? Doreen, toyinza kubeeraawo ng'omusajja buli waakomawo otandika kuyomba. I know of a woman ansonyiwa okwogera kino. Naye oli omukazi nga buli bbaawe waakomawo kyasooka okukola okimanyi kumuwunyako. Nga akwata n'atandika ku essaati. Bino byohugging omuntu ng'atandika muwunyiriza. Awira oba kuliko perfume endala. Bwebaako nga batandika kyani kya mukazi kyani kya musajja. Kati omusajja okwewala okukuba omukazi ono ng'akwata ka briefcase ke ng'afuluma ng'avuga emmotoka ye ng'agenda. N'abakazi nga nabo basnifinga mu underwears. Nabiwulira ne ngamba what the okitegeera kakati gwe nga tonnaba kweranga nti okuba babba baabanno sooka weebuuze omusajja ono akola byonna by'akola. What is the woman's contribution to the action? To the action. By the way, true. Okitegeera kafe trigger. Nze nkubuulira Doreen ffe abakazi batuyita bannakapanka. Okitegeera omusajja n'akomawo ssaawa 5 ez'ekiro. Doreen, nze I know of men nga bambi oluusi agenda ne bigaana n'aba nga tafunye yadde akasente. Abasajja abasinga batya okuswala nti agenze ewaka talina kyakoze eki talina kyaleese. Kati n'abaako akaduuka waatuula obudde buyite addeyo ng'akoze eki ng'obudde bugenze waakiri abaana beebase tebajja musaba mugaati. Ono munne mukazi we asuubira nti mukulu munne bajja kwogera bategeeragane. Naye bw'akomawo n'amukwata amataayi ova mu bwenzi. Omusajja agezaako okunnyonnyola ate jjukira tebamanyi kwennyonnyolako. Ogenda okuwulira ankubye naye talina kyamukoze. Amukutte emikono bw'ati amwejjako ankubye. Naye totudde wansi kutegeera munnange ayina kizibu ki. Kiki ekimukomyawo leeti ye bw'otawoggana tobeerawo. Bw'akomawo koleeti olumu n'osirika n'okula by'olina okukola awaka ng'omukyala. Tabeerawo. Kitegeera. Oboleka na Jalet n'omutwira otunuulizi. Kikujjako ki? Olekana naye banategeera baba batandise. Naye n'oyagala okulaga abantu nti nze first and last born of women. Sure. Kyova olaba abakazi tutuuka ne tufiira mu geemu zaffe. Kati ebyo bye mulowooza nti mugenda kuwaayo babbaaba mmwe babakube. Mulimba baddiya. Bagenda kubakuba bagendere ddala babulireyo. Mutandike kuyimba Solomon yatwala omwami wange. Naye nga tobuulidde bantu Solomon okutwala omwami oyo kyava ku ki? We're painting as if we are the saints. We're not saints either. Kati ate ne munnaffe ono atandise bizinensi ey'okukuba abasajja. Naawe weebeereremu. Ogenda kugwa ku musajja atakubika. Abasajja bano si bonna nti banafu. Ojja kugwa ku musajja, yes, we accept the fact nti wakuza kiwago, yes, tukulaba ffenna osobola okukuba, naye ogenda kugwa ku musajja atakubika, ajja kuwa. Olikomawo ku social media n'otunyumiza. Mbimaze. Because you can't just beat someone. Tomanyi kyakoze, tomanyi kyakoze oba kyavudde kuki. Mbu you're sending, is he a child? Kati omugamba kati muve ku TV mugende mwebake. So you're beating me because I beat my wife. Bw'omanyi kiki yankoze okumprovoke. Abasajja bano batufuna ne tukkiriza okubeera nabo nga ba companions baabwe. Let us be our friends' companions. Yeah, true. Tukole kye tulina okukola mu kifo ky'okutunuulira ebizibu. I know. Nti gundi akola bw'ati bo tebalina kalungi ke bakola. Bakola bibi buli kaseera. Ye bibi bye bakola. Ffe tukola, what do we do to trigger the evil in them? I know. Ayinza okujja okulopa nga bulijjo akuba omusajja ng'asirise manyi abakazi tuprovoking. N'omukanyigira ekikopo. N'omukanyigira se. Bw'olijja ewaffe nja kukulaga neighbor. Ayiikiriza omusajja atudde ku dduuka yeenyweramu akacupa kamu. Najja n'amutandika okumuvuma. N'amuvuma
namuvuma omusajja atunudde eri toyinza nokulowooza nti bavuma ye okitegeera namuvuma kaakati omusajja waawulira nti kisusse najja amukwate ku mukono amuzze ewaka okitegeera naye baba bakamukwatako ku mukono batambudde paka wali buli omu alaba ng'atandika okubogana ankubye bannange mpulira omutima guvaamu akubye ogukondo ogunene naye nga buli omu alaba teri akoze eki tamukutteeko kati omukazi oyo bw'atyo ng'ajja akugamba nti bajjanga onkubira ebba wange ekyamazima omukuba akoze eki muganda waffe oyo bintu bibiri ajja kufuna agenda okumukuba oba agenda okumusiba so as she moves into this business trading carefully si byangu nga ye bw'alowooza kituufu walabye omukazi yagambye have you ever been annoyed with God n'ogenda mu recess kale fena tunyiga ino nange wala wenanyigirako Katonda naye saasuka myaka oba mwaka namunyigirako olunaku lumu era nenkoma nga kale mukama nkomyewo fine era tonjagala nenziramu era nenyiga era nenkoma I can't spend even a week woman said like literally for a long time mu lusirika ne Katonda because ye agamba in her mind ebintu bye tebikwatayo asaba tayikitalina kyalaba tabala bafu nengamba ye what are we trying what message are you trying to push out there like Bible yetugamba you come let us reason together Katonda ng'agamba abantu be come let us reason together nolino oli wa ddembe mu butuukirivu bwo ne mu bunafu bwo okufukamira n'obuuza Katonda wo lwaki ndi mu mbeera eno lwaki ebyange tebitereera Bayibuli etugamba nti Katonda ayogerera mu birooto Katonda ayogerera mu kwolesebwa Katonda ayogerera mu bantu ojja kubeera awo ng'otudde ne Doreen aleeta emboozi ng'ekwatira ddala ku mbeera gy'oyitamu nga it's like an answer to your prayer waliwo oluusi waliwo nakikugambako one time I was going through some doubts there nga mpulira nyizeemu ngalo statement ku some taxi nga it resonated with what I was going through remember that's weird nga kuliko ne ka Bible verse nga nekasoma Katonda ayogera abayagala ulabeyo statement Katonda ayogera and nze mwami mwesigwa alina ekintu kyeyanjigiriza ye mukkiriza nnyo naye alina ekintu kyeyanjigiriza nti tulekeraawo okulowooza nti we own God we don't own God Katonda ye yatutonda Katonda yatuwa omukka gwe tussa guno omubiri gwe twewaanyawaanya yagutwazika kituufu yagitwala buli kimu kati naŋŋamba nti when you don't feel like kwewombeeka nti losijja kwewombeeka kusaba kale naye Katonda kimulume nti tuula the way you talk to me talk to God beera nga anyumya nange naye nga you're in conversation with your God Katonda ono awuliriza Katonda ategeera ate Katonda ayogera ate Katonda addamu naye toyinza kuva eri omanyi obuzibu Doreen bwe mutukozesezza waliwo ensobi ze mutukozesezza mwabateeka kamera mu maaso gaffe okitegeera just for lights nze bwenveeri with my rural excitement nengattako camera excitement nyinza okwogera ebintu ebitakwatagana ate bwentuuka nendaba ka video nenswala mu mutima nebuuza kati oba bino nayogedde byaki okitegeera mbawulira abamulowooza nti muganda wange oyo yandirowoozezzaamu ku bintu byagamba Katonda nga tannaba kukola ki kubanga Katonda tannaba kugaana kuyamba ate Katonda tannaba kugaana kuddamu kusabako ate bagamba Katonda tumupapya don't rush God Katonda akola nga bw'ayagala his timing is the best yes it's slow but his timing is the best kitegeera kati Katonda ayinza okuba nga yakutonda Doreen naye nga yagamba Doreen ngenda muleka abeerewo nga mulamu naye nga asurvivinga busurvivinzi naye nga breakthrough ya Doreen egenda kubeerawo ku myaka 45 okitegeera kati gwe ku myaka 35 n'otandika okufulumya statement ng'ezo
Tuyina kutegeera Katonda kyeki. Katonda akola atya. Bye bintu bino omwami ono byakola ki? Byabasomesa ono Isaac. Ngogande ate singa abantu bamuwuliriza tujja kutegeera nnyo Katonda okusinga bwe tumumanyi. Kitegeera Katonda akola nga bw'ayagala. Katonda tugenda mukwata ku mukono kumugamba nti kati leero njagala miliyoni gimpe. Yamanyi ddi waali kuweera miliyoni. Nti leero njagala business gimpe. Yamanyi ddi woolina okutandika okukola. Nti saawa eno ne wenneewola miliyoni tugambe nkwewozeeko miliyoni 5 Doreen. Lwakubanga nze mu buntu bwange njagala okukola. Nentandika okukola. Nensaba byensabye. Ajja kuleka business eyo ebeerewo but in survival mode. Okitegeera? Business eyo ejja kuthrivinga when plani ye weegambira nti kati kino ekiseera kyekikyo for you to thrive. True. Kati bw'okeera ku makya n'ogamba nti oli mu lusirika ne Katonda kirumaani. Nti Katonda kimuluma. Kiruma ggwe eyeeyogeza ebitakwatagana. Okitegeera? Bw'okeera ku makya n'ogamba nti kale I recognize nti yampa omukka gwenzisa kati omuntu oyo yenna omugezi atuula n'agamba kati biki by'oyogera. You're contradicting yourself. Kyova olaba tulina okusooka ne tutuula ne tulowooza ku bye tugenda okwogera nga tuli mu maaso ga kamera zammwe zino zitukozesa ensobi. Olaba bw'otuuka ekiseera ng'olina okugenda mu kwenenya kwa nnaku 40 nti Katonda wange ensonyiwa. Kitegeera. Naye nga tewakozesa bwongo obwo ng'ogenda okwogera bye wakola ki. Kubanga Doreen Katonda talina muntu gw'alekeredde. Talina muntu gw'alekeredde. Bw'oba okyasobola okulinnya booda n'otuuka ewuwo nga tolina kizibu kikutuuseeko. Ne weebaka. Doreen bwe twebaka tubeera ng'abafu. I know. Ani ayinza okugamba nti nalabye ebyabadde mu kiro nga neebase. Kitegeera. N'akuyisa mu kiro ekyo. N'ozuukuka ng'oli mulamu. Okitegeera? N'akuwa emmere n'olya. Emmere n'ekuyita mu mumiro nga tegukuluma. N'odigestinga bulungi n'ofuluma n'okufuluma. N'otambula n'ogenda n'onyumyako ne mikwano gyo ng'obwongo bwo bukola bulungi. Amagulu gakola bulungi, emikono gikola bulungi. Kati ng'ebyo byonna tosobola birowoozaako. Olowooza ku kiri gwe kyolowooza nti tannaba kukuwa. Whatever that is actually. Ekirala tutegeere twefumintiriza nnyo. Weebuuze lwaki Katonda tannadda mu ssaala zange. Oddeyo mu lugendo lwo. Maybe Mukama ina a reason as to why she delaying. Abamba papya ebintu n'apapya barrage n'apapya nebifa. Nga tebiri mu Katonda. Nebifa. Nga tebiri mu Katonda. Ne bakubuuza nti when you are making this choice, weebuuza ku Katonda. Nti ekyamazima nedda. The red signs were there, but I ignored them. Bw'ofuna obuzibu nti ate Katonda anvuddemu. Katonda ndo naye alabye naffe kankubuulire Doreen. Katonda alabye. Alabye naffe naye atusaasire tuli baana baaba. Tuliba. Nalabye Carol Nantoga yada having a message. Many people kept on saying, yawasa omwana omuto, yawasa omwana omuto. Carol Nantongo. Abizinde omanyi bakola kyekyo mpozi. Kukyala. Ngabagamba yakoze omwana omuto. Ndabagamba bannange ngenda baddiramu. That was 2 days back. Please shut up. You have to shut down that rumor. I am actually shuts down claims she's older than the hubby. Like ayagala banyonyola nti mukwano omubusinga obukulu. Ningamba lwaki mbannyonnyola ko. Does it even matter? Okay, at some point it does. Bintu byenda byezizidda. Nage Carol Nantoga dando obuzibu nze siina geeko yasisobola nakuvayo kwewozaako. Doreen. Because already she's pregnant, God is even good. Olaba omumwa guno. Gwaki? Kwogera. Good. Nakulya. Good. Kakati, me, I don't have control over what you say about me. There are better people on internet. Nshitegeera. Ne bokola good bagenda kwogerako. Ekirala. Am I happy with whoever they are talking about? Right. Nze n'omuntu wange tuli basanyufu. Nze n'omuntu wange tweyagala. Nze n'omuntu wange tuli busy.
Doreen, nze nakugamba abakazi abafeirinze okufuna abasajja baagala nnyo okuputinga down others. True. Kati kale omusajja wange bw'abanga muto okunsinga wuwo mbwera wuwo lwaki ozitoowererwa kyoteetisse wange nga bakiremeddeko nnyo wange mukazi watu okuva ddi bakiremeddeko like bannange maybe omusajja akula naawe waliyo omusajja oyo ng'anoonya naye we yakola saaki ye yakoma ku nze n'asalawo okulonda nze kati bw'aba teyalonda gwe lwaki okayirira kamulali gw'otalidde okitegeera ate ebintu bino nze kankubuulire Doreen abantu we bataave ku bigambo by'abantu bajja kugwa eddalu and you have no business responding to everyone who is bickering. Kati nze mbeyo mbagambe nti nedda musinga obukulu no mbaleka ne mwogera kyemwogera nsinga obuto ne wemba musinga obukulu emyaka 10 wange it's my business okitegeera nze nagamba siryewoza wange mwe bibakwatirako asula wuwo asula naawe abantu lwaki ozitoowererwa byoteetisse what is wrong with people right ate munnange kati abantu bwe batyo abalina amamwa agatasirika bagenda ne bagwa bambi ku bantu nga bali weak-hearted ekitegeera abantu abamu ayinza ending up nga breaking up even their relationship ekitegeera someone's stupidity ng'oyogamba kati nze oyagala omuganda agamba omwogezi takusuuza kayanziko leka bwogere gwa akayanzi nga kakuli mu nkwawa okitegeera nze n'owange tweyagala ffekka he loves me I love him that is all that matters ne kati boogera ne she doesn't give a shit mukulu okitegeera bwembanga kasita bba wange era muyita mwami ate muwe ekitiibwa ng'omwami wange ate naye ampa ekitiibwa nga mukyala we ate nno kankubuulire abantu bano be boogeredde bonna nti yafuna omuvubuka omuto obufumbo obwo buwangala okusinga ebyammwe mu abaafuna agakadde gammwe okitegeera agakadde gaabwe gabazitooweredde batandise okumanyiira bannaabwe gwe beerayo n'omukuluwo beerayo n'omukuluwo beera comfortable n'omukuluwo nange ndi mirembe n'omuto gwe nnina omuto gwe nnina takukwatako kubanga takola ki takwanangako takulabangako ate ayinza n'okuba nga tali muliigizo nga tasobola nakukwana takwagala nga ina type bannanga abantu bajajinga ayagala nze naye mubaleke bajajinge Doreen I told you broken people want to see others broken. True. Very true. Abantu abalina oba ngamba emitima egirigitya emitima egitayagaliza baagala okulaba nga buli omu ali mu mbeera gye bamwagala abeeremu but let them talk you move let them talk mwenga mugenda maaso they shut up they will shut up yes they will naye bw'obeera you want to prove a point even if you prove a point bona obalaga nti omwami ansinga obukulu bajja kujjayo kiri okozeseza sente z'omwami ogenda kwavuwaza omwami ebyo okitegeera weewasizza beki you're like yo they will always have something to talk about kati ekisinga obukulu bimma amazzi baleke bavuye n'agagambo gaabwe gwe beerayo sirika yagala muntu wo gejja binalyo kola bintu byo gaggawala weyagale balumwe kubanga teri kintu kigenda kubalumwanga butabaddamu teri kintu kigenda kubalumanga kukulaba gwe ng'ogenda maaso ate nga bo bakyali wali we boogerera kibaluma kitegeera kituufu bannange ekisembayo olwo kwe wampeereza lwakasi kyajjukira omusajja yabadde ayogera kikuuyi yabadde ayogera kwana kyeyembekkedde what was that I tried to download naye nkasimamu nengamba kika omukyala kati nga Doreen wonoobeera ne bbaawo n'ofunayo side babeera batya babeera baani abo side chiki side maani babeera baani abo Luli wagamba sekko side kati ono ofunyeyo side buulu kati side buulu n'akulaga
n'omutandika bino bye babeera ku babba baabwe. Baawange ali bw'ati, baawange ali bw'ati, talina ssente biki. Kati mbu ng'owawa katalina kasente bulungi ow'ebweru yateekamu. N'atuuka n'omugamba bw'akugobanga ojja nze nja kukuwasa. N'amugamba ove mu bufumbo ogende yakuwase. N'amugamba nti naye omanyi nange nzaaliraayo omwana njagala mbeereko n'ebyana ebirungi ng'ebibyo. Okitegeera? Kati omukazi mu busiru afuna olubuto. Bw'afuna olubuto ow'ewaka agwa ku messages mu ssimu nga ziraga nti olubuto si lulwe. N'amuleka bw'amala okumuzaala n'amugamba naye omanyi omwana oyo saagala mmutunulako funa gy'omutwala. N'amukwata n'amutwala ewa maama we n'akomawo mu bufumbo. Kati omusajja n'atuuka mbu ekiseera n'amugamba naye omanyi sikyakuwulirira mu mirembe. Kiri kyamusigala mu mutwe kye yalaba mu message. Sikyakuwulirira mu mirembe funa gy'odda. Kati kubanga Saidi Bulu yali amugambye nti bwe bakugobanga jangu nja kuwasa. Ng'omukazi akwatamu bintu bye adda wa maama we agenda okukubira Saidi Bulu nga Saidi Bulu ayagala okumanya. Kati ali mu myaka 10 ali wa maama we gy'afumbira. Ono gye yava yawasa omukazi omulala. Sale Saidi Bulu batomeza. Yagali kyo. Waliwo yangamba baagala oli somewhere. Is it true? Like ayagala go agenda kukwagala ng'oli mukazi mufumbo nga toli mu maka ga bbaawo. Baba yogeza woyogeza. That is extra baggage. True. Kitegeera bw'ovaayo that means ayina okukulabirira, ayina okulabirira abaana bo, ayina okulabirira baakuzaddemu, ayina okusasula ennyumba, okitegeera ayina okulabirira abeewammwe. Bbaawo kyabadde akola. Agamba ate ekintu ekirala abakazi kye twerabira abasiguze bano obalaba they will always collect. Okimanyi ekyo? Okitegeera kye ngamba? Kutegeera nti ajja kuteekamu obukadde n'obukadde bwa ssente but there will always be that time for them to collect. And they collect double. Collectinga atya? Ebiseera ebisinga bw'aba takufunisizza lubuto akufunisa siriimu. Bw'aba takufunisizza siriimu akweyambululiramu. Bw'aba takweyambululiddeemu amakinga sure nti mugenda okwawukana ng'amakaago gamenyese. Nga tewakyali bwesigwa, tewakyali nkwatagana ewammwe. Ogenda okumukubira nga bino byonna bibaddewo ng'akugamba ndi bize. Saagala mukyala wange ategeere nti onkubira amasimu. Ye bw'olekerawo okunkubira amasimu obaaki. Ninda bwe ndiyagala ndikubira. Ng'amaze okukwonoonera. Bano abasiguze agenda n'akulaga nti life is all easy. I know. I am house power. I can do everything for you. Okitegeera. Naye ng'akugamba lwaki okkiriza najja ekiro ekyo. Saawa 9 ogw'ekiro ali naawe ebweru. Ayina amaka naye ag'okuddamu. Naye ggwe mu magezi g'amangi tosobola kusensinga kutegeera nti kino kyendimu. Doreen, mwe muŋŋamba nnyo nti nsapootinga abasajja. Naye nze njagala nnyo abakazi tubeeko bye tuyiga. Lwaki? Doreen osobola okufuna omusajja. No one is 100% perfect. Naffe tetutuukiridde ng'abakazi. Naye omusajja oyo ng'aweerera abaana be. Okitegeera? Nga ennyumba we musula we muba temwazimba ng'agisasula. Abeewammwe we bafuna ebizibu ng'afaayo akatono k'asobola akawaayo. Naawe bw'okola budget ey'akakadde waakiri akuwa emitwalo 3 g'aba asobodde. Ng'otegeera tuyiga okusiima. Tuyiga okusiima ate mu kusiima kwaffe naffe tukozesa obwongo tuyiiye nti omuntu wange ono agezaako okunnyamba muyambye ntya tugaziye empaya yaffe nti ntuuke ekiseera nga tusobola okwetuusaako buli kyenjagala. Kitegeera omusajja yenna agezaako tetuganye Doreen waliyo ababi ng'azirina naye nga tayagala kuwa. Ng'azirina naye ng'abaana tabaweerera. Ng'azirina naye nga ye akola gumu gwa kuzaalamu. Nakulabirira baside chiki. Spending ako gye bali. Naye waliyo bali bambi. Nze benjogerera ng'afuba. Afuba okulaba. Nze kankubulira Doreen. Sigenda kwogera linnya. But I know of a relative. Omusajja oyo yayambala essaati ng'ayina essaati 3 era nga nzimanyi ng'omanya waba tayambadde ya bbulu
ali mu ya brown bwaba tali mu ya brown ali mu ya yellow okitegeera ng'ayina peya y'engatte njijjukira peya y'engatte eyo yalinga ya brown okitegeera ng'ayina empale bbiri ng'ayina empale eya kaki n'endala yali ya black n'akakooti ke buno bu half coats okitegeera nga bw'ayambalirako okubuzaabuza ekiri munda naye ng'omusajja oli afuba okulaba nti abaana be basoma ng'afuba okulaba nti alabirira mukazi we ng'afuba okulaba nti amaka ge ateekawo buli ekyetaagisa naye ye nga teyeerowoozaako era nzijjukira omusajja oyo omwana w'omukulu bwe yamaliriza okusoma yatwala taata we for shopping okitegeera ng'omusajja oli nga essaati emala kukutuuka n'eraga ebiyulifu wano ku kitogi ate ng'agula muvumba tagenda mu mpya okitegeera naye ng'afiiririra abantu be babeere happy ng'abantu b'omukazi bonna bali ku jjuuye yabalabirira kati ye nga talowoozaako nti alina okwambala obulungi nga takirowoozaako nti alina okugulayo wakirigulayo kasando nga takikola naye ng'alabirira bantu be kati ng'odda ku musajja oyo nti omwendako nze nkuwagire okitegeera ng'odda ku musajja oyo ng'otandika okumuvuma nti he's not man enough nze nkuwagire yes byonna tasobola kubituukiriza naye bw'aba asobola okutuukirizaako waakiri 70 60% even 50% aba afubye ekyamazima munno mwagale okitegeera abasajja bano Doreen abasajja bano ffe abakazi twakyeteekamu nti tulina okuweebwa naye Doreen mirundi emeka gy'ofuna ssente n'ogamba nti kangende ngulire boyfriend wange saati oba kale kamutwale out nga gwe bw'oyagala okutwala out okitegeera mirundi emeka w'ofuna ssente n'olowooza okuwa omusajja wo naye buli kaseera oyagala ye yabaakuwa lwatakuwadde mubi nnyo buli gw'omanyi n'omukubira essimu teyampadde namusabye kino teyakimpadde kyokka namugenza okumuwulira nga ku ssimu alabika alina gwakubira akakawala alabika yakawadde akakadde k'essente okitegeera n'olyoka omuyungako statements nezaatali okitegeera bw'azifuna musajja wattu n'azikwata n'azikuleetera naye toddayo kukubira bali bewakubira n'omwonooneramu okubagamba nti munnange sente ze namusaba yazimpadde tetukikola okitegeera kyoba olaba nze Doreen ngamba nnyo nti abakazi bwe tunaayiga okubeera appreciative Mukama ajja kutwongerako naye bwe tunaabeera mu mbeera ezinyooma abasajja bano mukama wo ng'omunyooma bw'onyooma mukama wo ku mulimu Doreen ebivaamu obimanyi bayibuli etugamba ffe twava mu lubirizi lw'omusajja the man is supposed to lead I am supposed to follow okitegeera naye kati ntuusa ekiseera nkulaga you a leader but I also want to lead ate bwefunamu kasente bagala tutabuka okitegeera disrespect nebeera loud ne muvugisaamu abasajja amaaso n'okola obwenzi ate n'omulaga nti munnange ennyenda and I'm okay with it tombuuza gyenva okitegeera have my own money nenkumawo ekiro nenkumawo ku makya nesisulawo sikugambye nti and this man was good kubanga teyamukubako teyamuvumako talina kyeyamukola yakeera bukenzi ku makya n'amugamba naye omanyi sikyakuwulirira mu mirembe ate nga kyekituufu ogenze webase n'omusajja omulala otuusa ozadde n'omwana omuzaalidde mu maka ga munno okitegeera akugambye mu bulungi omwana funa gy'omutwala takukutteeko yadde n'omulundi n'oku takukutteeko okitegeera kwagala ki kwe twagala ffe ng'abakazi ekimanyi kyetwagala sometimes kwagala ki kwe twagala naye gye buva ne bujja bwe tutaayige kukkakkana ng'abakyala bwe tutaayige nti tulina omwami alina kubeera wano nze nnyina kubeera wano tukyatomera nnyo ate ng'abatutomeza tebalina gye batutwala batumanyira okitegeera omuntu akutomeza obwongo bwe bujja kumugamba always nti kensoboledde okumujja mu maka g'omusajja there will be someone else ajja okusobola okumunzijja ku tali kuwa kitiibwa kutegeera
okitegeera Yes. kati bwe tutekakkanya ffe ng'abakazi ne tumanya nti ekyo kye tulina kyekyo ekyaffe okitegeera ate ekintu ekirala Doreen abasajja benda naye ate abakazi ffe wetwenda tuleeta obuzibu bungi awaka ate wale watugamba ko lubunaga kumanya abakazi tuli basiru bwe twenda omusajja ategeera yes we be that stupid naye otegeera oluusi n'akutunuulira n'asirika bwe n'olowooza teyategedde kisiru tekimanyi byendiiko n'asirika naye bw'aba bwakugenda Doreen ate abasajja tebanobanga ffe onoba n'osiba ne fridge gy'otaagula naye bw'aba bwakugenda omusajja nga bw'afulumye bw'ati ng'agenda okukola tadda engoye nazireka muli nga tunogawa tatabuli yagenda wanono tadda simutegero bayalagawa tadda wali omumanyira ng'asirise okitegeera tadda kati oluusi ffe tumanyiira abasajja bano n'olowooza nti talina plan B n'olowooza nti he can't live without you kubanga agumira obusiru bwo n'olowooza nti nze bwe siri we musajja talina kyasobola n'akulaga wande nti ŋŋenda ate sigenda kudda ne bw'owanika okugulu ng'okutadde waggulu ku pooli y'amasannyalaze sijja kudda okitegeera kati ffe twetegeere ng'abakazi Katonda yatutondera ki? What is the reason for our creation? Osazeewo okuyingira amaka. What is your role in that home? Ebyo bwe tunaabitegeera tujja kufumba Doreen. Tetujja kubeerawo nga tuyimba bufumbo bwalema bannange nze byaganda bannange nze nasalawo okubeera single for the rest of my life. Ojja kugamba banno nti gw'oli single for the rest of your life. Naye abasajja obaliira mu nkukutu. Oli wano owabya abantu. Ogamba musingo. Okitegeera. Kumbe ekiro obeera busy. Bannange bw'oba ng'okyasobola okugumira mu makaago. Guma. Nga 50% of your expectations are met. Guma. Ebirala bijja kweyongerako. Okitegeera. Agumiikiriza afuna. Ate bano abasajja bategeera bw'okeera ku makya n'omugamba nti munnange kino ne kino ne kino ne kino tekinsanyusa. Some men don't know how to say sorry. But they change. They change. Okitegeera. Bw'omugamba nti munnange nina engatto gye njagala ya mitwalo aga 2. N'akwakoze 10 n'alikuwa. Noonya eye 10. Don't keep up appearance with the people. Omanyi mmwe Doreen mwe muyina obuzibu. Abaana abawala mubeera n'emikwano gyammwe egibalaga mbu gya high class. Naawe ayina omwami wo nga wa middle class n'oyagala omufuula kyatali. N'omumenya n'omukitegeera. You start comparing him. Mugamba nti taata talina kyasobola. Omusabi abiri asobodde 10 siima. Omusabi akakadde akuwadde 4 siima. Naye ate togenda kunoonya nti kanoonya nannyongerako 6 nze mbadde njagala kakadde. Nedda obwongo buleke bujje mwana ago gaakoze eki? Gakuwadde obulamu bugende mu maaso. Gw'ogenda kukola obwenzi leero, okola obwenzi enkya, okola obwenzi ku luli, onookomawa. Ate ng'abakwendako be bagenda ne bakuyita ekibaafu. Ne bakwogerera? Byomwe ategera bw'ofaanana. Nti kinaabiro. Ndoye bwatyo. Oba oyagala okukola susu genda okole ki? Okole susu. N'agenda n'akusendera n'abalala mugende mu kanaabiro ka gundi. Okitegeera? Yes. Enkula yaffe kikula kyaffe ffe abakazi. Tulina kwewa ekitiibwa. Bw'oteewa kitiibwa tewali agenda kukikola. Ate bwe weemalamu ekitiibwa n'amaka ago gamalamu ekitiibwa. Baawo n'abaana bo bamalamu ekitiibwa. True. Okitegeera? Kati twebeerere we don't cost anything. I know. Thank you so much. You're welcome. And until next time, tujja mukomyawo nga we are analyzing issues eziba zitambula throughout the week. Domutera okuloza nta advocating abasajja naye mulimba. N'abakazi atuwagira nno. He says it like it. She says it like it is. Like it is. Naye era nakugaa w'okwatira ku mutabani we. You see her. Kale guys, thank you. All right. Bye-bye. Till next time. No. Have you ever
Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.